DP buloke omorojeri. DP jeri. Damu ekibuuzo. DP buloke omorojeri. Ya kugamba bwa. Gena mpola amanyi Kiiza. Kubatandika NUP. Chimu arumwa obulumi totuletera nawe. Katetunulya lubega Mukaku bimuremye. Totuza. Ebyayogedde. Lubega Mukaku. Mwe mubikoze. Omanyi lubega Mukaku. Mwe mubikoze. Lubega Mukaku yaliwo. Nga tukyali mu people power. Actually lubega Mukaku bamugoba mu nkomekerera nga atandise okubba sente ku bantu nga bagamba nti agala bawa kadi. Ngole kibina kitandise okubeera nga ategeddeko nti waliwo formulation y'ekibiina mu maasawo. Nzija si kikulu. Anti kati moderator toyagala njogere sitegera lwaki twagala njogere. Hold on, andi nkwansonga nkulaga nti bw'abanga alumirirwa nnyo ebibiina by'opposition ogenda mu maaso. Ekibiina mwagwe ekya DP buloko mwomoro gyagamba nti NUP terina structures. It is okay whatsoever. Lwaki takola ekisinde kyekyo ne kibeera ky'amaanyi ekyovatekinga NUP ne kijjako ne government. NUP kati yeriko y'amaanyi. Kakati lubega Mukaku byabadde ayogera that is nonsense. Kubanga fenna tulwanyisa mwami Museveni. Mwami lubega Mukaku wabalaba nga Kyagulanyi tayimusegenda ku street nga bwagamba yayimuke. Sente ziva bweru zo muziteekawo. Muntu omu Mr. Museveni. Ate mugaye moderator genda maaso genda Dr. Besigye lyabadde mu kalulu abadde awangula naye tulina obuzuguli tulina akalonda tulina eyalonda akalangirira tulina amanya nti biseera bya kulonda kitwandibadde tulowooza nti statement naye zonna nazivaayo ebyo mugenda byogera mpaka ddi tujja byogera paka ebirifaawo okuva 2 wolikera ku makya munnamawulire n'ogenda mu field n'otulabayo gye babbye kalulu olitugamba temubyogera niyo banga n'omuntu akeera ku makya n'awandiika ebbaluwa waliwo ekintu kyenjagala otunuulira woba otegeera nti ababbi bangi ku kitundu ebiseera ebisinga olujja olwongerako kufulu kati njagala kumanya emirundi nga 5 kuba kati giri 5 oba ejja Dr. Besigye gye mugamba byonna yagiwangula kituufu sinnaba wakanya kuba naawe okimanyi nembala ne guno ogumu sindi nkimanyi ngendera ku bye muŋŋamba nembala ne muguno guno 221 ogwa president Kyagulanyi gwe yawangula mwali mutusuubiza ndi ku luno bali bye baalemwa bitereera ku luno tulinde 226 kufulu mwazifuna kyetukkiriza kiri kimu bwe banaabanga bannansi bakyayagala twononera obudde mu bululu era 226 tujja kaddamu okiwulira naye bannansi balikera ku makya ne bagamba nti tukyalina kye tujja mu kalulu bajja kumanya ki ekyokukola era kirikolebwa mu budde bwakyo we yakyogerako mugenda mu kalulu ka 221 mutemwamuddamu bulungi twamuddamu tutya mwamuddamu nti ye yalemererwa mukamulageko era kyenzikiriza moderator kyenzikiriza akalulu ka 221 ku bbanga lyolabidde akalulu e Uganda tekannabeerawo Fake Media. Omulungi ali ku Fake Media ogamba oteyo najuli kansumeti bukimu kitambula bulungi muzikola Hajja Abdul Nyamishafi kulwanga nzaaliwo okutuusako programu yaffe eno the earthquake obunkenke wanenno wetwogerera ku nsonga ez'enjawulo naddala nno ezo ezibaddeyo mu wiiki tugenda kuba ntwogera ku nsonga ez'enjawulo nga muzo tugenda okuba nga tetukoona akalulu nno by elections zino NRM ezeziwangula akati nno ku luno omulundi kyandibanga kikyuseemu tugenda kuba tukyogerako tulabe lwaki owa UPC ate akuba owa NRM n'akubiramu owa FDC n'owa NUP akati amaanyi gabanga geesulise bwe gatyo wabadde era entalo z'amaanyi twalaba ettango Doyi ne mwami Akena nga era olutawo lugenda mu maaso nga mukulu Akena agamba nti bali mu kukwata mu kalulu naye ekirungi nti yamalirizanga akawangudde atugenda kuba ntwogera ku nsonga endala muzo amwe muli ensonga y'omwami Lubega Samuel Mukaku wota Samuel Mukaku anono yavudde n'abiranga atuwulira ebyama bujjo bye tutamanyi nti ye y'omuwumbu oyogera ku kibiina ki National Unity Platform tosobola kyogerako n'otamwogerako kubanga y'omu ku baatandika ekibiina kino y'omu ku baatandika okubanga banoonya structures wamu n'okubeera nga batambula kyalo ku kyalo okulaba nga bateekawo emirandira gya NUP ne sente NUP zeefuna yazogedde naye nga tamanyi wa sente zino gye ziraga tugenda kuba ntubyogerako banna NUP tubalina
era bagenda kubanga boogera ku nsonga zino. Tugenda kwogera ku nsonga etandise okubanga etambula mu ggwanga, y'ensonga ya DNA. DNA yendaga butonde unebotwa manyi nkwesiga nnyo. Yendaga nga bonogamba nti okulaga omusaayi nti gukwatagana taata n'omwana. Mu Luganda olutuufu olw'ekigambo ekimu yendaga butonde. Endaga Luganda. Endaga Luganda. Okay. Yes. Yensonga tugenda kubanga tugenda kukyogerako nnyo. Bingi ebiri ku social media nawudde abagamba nti bwetulemera ku DNA ne first family tuyinza okwekanga naye egenda kweyawula. Bwetulemera ku DNA tugenda kusanga ebintu biyitirivu nnyo ddala. Era n'oli n'avaayo n'ayogera mu ngeri y'okusaagasaaga. Naye ngenda twala bazadde bange sibanga ndabirira abatali bange. So byebimu tugenda kuba tubyogerako mu nsonga ezo n'endala. Honorable Okuze. Nesemyo kuba nawe. Wiki ekutambulidde etya? Week tebadde mbi nnyo kubanga tukyali balamu of course. Ate era mu ngeri emu eggwanga lyaffe twayingira wiiki eri nga liraga nti Abungereza ng'etulabudde nti waliwo threats oba okutya kwe tulina okweraliikirira okuva eri abasajja abatujju aba ADF. Naye kyamukisa mulungi nti wiiki egenda kukomekerera nga tetunaba kufunayo ataaki yonna. Naye nga Bungereza yali yakisuubiza. Naye nga Bungereza yali yalabula nti essaawa yonna Uganda yerinde. So kisoboka okubawo mu wiiki ejja, soboka naye wiiki eno weggwereddeko. Alhamdulillah tulina kwebaza Mukama Katonda kubanga tetunakola ki? Tetunatuusibwa kubanga wano tusiiba ku bunkenke, tusula ku bunkenke. Njagala sukonye ku mwami aponye yafudde. Yafiidde mu accident. Ono abantu bamujjukirako nnyo mu COVID nti y'omu ku baasinga okutusupplyinga ebijanjaalo. Saagala kulimba tebyali birungi. Ensonga lwaki mbadde saagala nakumwogerako kubanga n'okufa kwe si mawulire. Mwami aponye okufa. Abantu bangi bannayuganda bangi bafuddeeyo. Ate oba oli awo nga bafudde na negligence oba obugayavu bwa gavumenti eno. Nzirowoozaamu nti mwami aponye okufa naddala nga afiiridde mu Land Cruiser. Ago tegandibadde mawulire. Twongera naye nga kanjogero katono ku nsonga ye. Era nze omu ku batakkiriza nti mwami aponye yafudde bufi. Tokikkiriza. Nsobola authoritatively nga ffe abazi bagoberera ebintu ebibeera mu mawulire. Nsobola okugamba nti mwami aponye yattiddwa mu kabenje akateeketeeke. Okay, Honorable Kiiza neyanzidde. Ife twalabye accident. Twalabye mawulire nga gegazze. So kati ongamba accident enteeketeeke oli ye chairman wa NRM. Ekyalo bakiyita Rukiga? Chairman wa NRM y'omu. Mutabani omukulu ng'ate ye CEO. Yawambibwa ennaku z'omwezi nga 8 January 2023. Era kampuni ye nemuteekako obukadde 5 okumanya ani amuzuula. Naye bwe yakomawo stories yateeka mawulire endala. Tetusobola kukyewuunya ekyo. Mwami aponye ng'alina Mwami aponye baali bawamba dda omwana we. Naye ng'oli muwona mawulire ki? Mu January wa 2020 mu January w'omwaka guno 2023. Mutabani omukulu ng'akola nga CEO yasobodde okubanga yawambibwa. Kakati taata we bw'afa mu nfa bw'eti. Tokyewuunyisa. Tekisobola kwewuunyisa. Neyanze musomesa. Nesimye okuba naawe. Nsaba ombulize ku Bannafik Media. Bannafik Media. Facebook ne bali kubeeranga kwemuli. Nange ntwala obudde buno sooka mbaaniriza okubeera nga muli ku lutimbe gaggadde essaawa eno nga mutufollowinga abali ku Facebook. Era tusuubira nnyo nti muba mulindiridde obudde buno naddala okulaba ekiva ku ekitebe ekya NRM n'okutambuliza wamu eggwanga okubategeeza ebigenda maaso mu ggwanga. Tusaasira abafunye ebizibu era tuyimirira wamu n'abo abatannatuuka abali mu percentage eri 39
of course president yavaayo n'agamba nti abo bamusuza teyeebase okulaba nga production etambula babeere nga bafisaawo akasente ak'okusevinga akalulu ka erut county south esebo NRM bajukwangudde akalulu yes nensabo nyongere ku ddoboozi akalulu katambudde era nsinziira ku mukutu gaggadde ogamba nti mu Uganda mulimu democracy ejjamu NRM bajiwangudde no bano bannaffe babadde nga batusibako amatu g'embuzi okuliibwa engo nti akalulu tukakwatamu ate nga be bakakwatamu ani kyenjagala obuuza kikino NRM baba bajiwangudde awabirawo democracy of course kiraga nti mu Uganda obwenkanya mwebuli era omuntu azze n'ebigendererwa bye okutambuza eggwanga maaso nsobola bannayuganda bamuwa platform naye nga ekyo kitegeeza nti NRM ya nafu NRM y'amaanyi nnyo nti newankubadde nti teyasobodde kufuna kifo ekyo naye eyakifunye tujja kusuubira nti munnayuganda era ajja kugatta munna UPC ekibiina ekirala ajja kugatta nnyo ku kuzimba eggwanga kye tusuubira era ffe tetugenda position yaffe eri very clear tetugenda genda na mu kooti tugenda kwaniriza ebirowoozo bye ebinazimba munnayuganda kya President Museveni kyeyagambye nti NUP eyitiriza okubba obululu automatically ekyo kyo n'omukalulu akalijje n'akaggwa obujulizi tubulina buyitirivu nnyo obubbi obw'enkukunala obwalimu sinakindi bannaffe bano bateekwa okuba bayita mu bubbi okuwangula kyova olaba be balina okulemberwa kyova olaba biraano ne batagala ne balimba baleka abantu abandi badde basosowaza ebigendererwa by'eggwanga kyova olaba neebaza NRM twatandise era twatandika nkulisaayo ba flag bearers aba NRM bonna okubeera nti tuli kitole tukwasizza wamu okulaba nga eggwanga lyaffe bano ebifo bye baawamba tugamba nti baawamba biwambe kuba munnayuganda takifunyeemu era kikyoyogera ku okufa kwa Ponyi okufa kujjanga Katonda yasinga obitegeera era bwe mpulidde nga munnanga atagala mbu yattibwa buttibwa banange musaasira okufa kujja nti olw'okuba lyekkubo so we wabanga accident yabaddewo munnaffe n'atugendako era nsaasira famire era n'omugenzi mukama mu ekimuli ekyo yaduwa ebijanjaalo wabifunako of course mu mbeera eyo mu mbeera eyo of course twali mu crisis embeera yatutomeranga weeri ne wabeera nti ffenna twali tulina okufuna ebijanjaalo ebyo naye ogamba nti byali bifu oba byalina obuzibu ekyo modulator ndowooza kirabika si kituufu ebijanjaalo byajjera bannayuganda baabifuna mu mbeera gye twalimu etaali nnungi banyabo ne basebo abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizaako buli omu kiti kye nze Sendyo Wattu hamu na FDC Lukulwe okusookera ddala nzikiriza njozeeyoze era nkuliseeyo ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda ku bizinga okubatwalira entambula ey'amaato sebo mukama wange sebo mukama waffe ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga tukukulisaayo kulikirayo ddala era ne twongera okutendereza n'okwebaza ow'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka okulengera ewala n'atulondera Katikkiro Charles Peter Mayiga gunda magulu nnyondo awangaale omwana wa Muteesa nga nvudde eyo nja kwebaza Mukama Katonda okutwazika ekirabo eky'obulamu ebbanga lino lyonna era musabe abalwadde abasuusi emyoyo gy'Abaganda baffe mikwano gyaffe bakadde baffe abatugenzeeko abawe ekiwummulo eky'emirembe atukingiriza endwadde enkambwe atonderewo n'embeera gye tuyinza okuyitamu nga tetunyigiriza nnyo mu mbeera ey'obuyinike gye tuyitamu tuli mu kukoonako kiki kyoyogera ku akalulu akabaddemu erut county south akalulu ebyakabaddemu bye twabadde tusuubira ffe nga FDC era ekyenjawulo ekyabaddewo titwabadde tulina essuubi ddene nnyo okulangirira mutabani w'omufu naye si okulondebwa naye ekyenjawulo ekyakolebbwamu omukulu yagenze okulaba nga abaana abawala abato bamuweddeko ku lusegere naga akanangiriremu ono gwe tuli mu bufumbo naye owa UPC twebaza abantu beeyo abalonze
n'abagezezzaako okukola enteekateeka yonna nga bwe yabadde. Twongera okuvumirira akakiiko k'ebyokulonda n'abakulembera ebyokwerinda. Enneeyisa eyo gye mweyisa mukimanye nti bwe mugiyisa bannansi ne be munaafa abaana bammwe n'abazzukulu bagenda sigala wano. Neeyanziza. Oyogera ki ku okufa kwa Aponye Nagagga, omu ku basajja abasinga ebizimbe mu Kampala? Kyemmanyi nti omuntu baafa, kasonyogera ku ddoboozi, omuntu baafa mu busiraamu tuga nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Bannaffe ab'enzikiriza endala bagamba nti Katonda yaawa era yajjawo. Tusaba Mukama Katonda musonyiwe ebyo byamusobako ng'omuntu. Naye ekyennaku ekisinga okubeera mu ekyo nti waafiiridde ng'ebimu ku by'obugagga bye batandise okubitwala. Kitegeeza nti kamaze okufa kati byonna tugenda laba nga alina baalamidde okubiddukanya. Kuba yenkola yaabwe batulimba mbu alina baalamidde kumbe bannannyini byo babiddiriza. Kavulu bikufaaki abali ku Facebook mwe bali kubeera nga kwemuli. Sebo nesimye okuba naawe. Asebo naye moderator bwentyo. Njogera okutumira bonna aba Fake Media omne management okuba nti so ne leero bakkiriza ne batukyazaako. Erinnya Kavulo Shembi Kufaaki, Councillor wa National Institute Biku National Municipality. Njogera osanyukira wamu n'abafunye essanyu mu weeki gye tumalako n'okunakuwalira wamu abafunnyemu ebizibu. Kyannaku nti byonna byaliwo naye at least omugagga Amponye alina byabadde akoledde eggwanga byensuubira nti badde biwa bannansi emirimu. Nzikiriza nnyo investor alina abaako ka business katandise at least nga alina kyakoze mu ggwanga tumaliriza ffe bannansi tulina emirimu gye tufunyeemu. Saidi eyo nja kusaasira famire ye wamu n'abooluganda. Nyongera ssebo n'okwebaza Ssaabasajja mu wiiki eno yabaddeko mu masiro g'e Kasubi. Gensuubira nti ennyumba eyo kasookange ejja gibadde gigera myaka 14 nga bakyazimba. Naye nina essuubi nti engeri gyalabiseeko e Kasubi tomanya amasiro gayinza okuddamu ne gaggulwawo, abagenda okukuma ku byoto ne bakkiriza nti empewo zigenda kuddamu ez'omu Buganda twabe Obuganda obutebenkedde obulungi olw'okuba ennyumba ejja kubezzeewo olw'okukyalamu. Akalulu akabadde mu Erut County akalulu tukkiriza tetukyali mu kalulu naye tuli mu firimu ezannyibwa Mr. Museveni n'abantu be. Oyogera ki kuwangula kw'owooluganda lw'omufu? Okuwangulwa kyabadde kisuubirwa one way or the other kitya. Dokita ono alina engeri gy'abadde alabiriddemu ekitundu kyekyo mu ngeri y'okukisakira. Ebiseera ebisinga abadde bweru naye nga kyabadde afunayo alina projekiti zatandise mu bitundu ebyensuubira nti bannansi basinziddeko. Ekyokubiri, Mr. Museveni alina coincidence yabadde Bukeddeya gye ndowooza nti yabadde ayagala kulaba ng'ekijja balansinga okyolira teri asobola kubba Mr. Museveni okuggyako ye okubba ate n'okutulugunya baba bavuganya naye mu kalulu kye tumanyi era naawe kyomanyi. Okyolira kubanga toyinza kugamba nti abantu abalonzi bali ebitundu 87 ku 100 ate awangule n'afuna ebitundu 91 ku 100 ate n'omuweereza congratulation message nga ddala tokkiriza mu kubba kalulu. So wabanga omukyalo oyo yayiseemu nina essuubi nti ekitundu ekyo kiyinza okubaako bwe kikyuka wanaaba asigadde ku nnono y'abantu alina okuweereza abantu. Naye wanaagende naga ntugenze mu bufumbo bwa UPC ne NRM era bajja sigala nga bakaaba. Saidi endala jajja yabadde atunulira coincidence yabadde Bukeddeya nga tayinza kubaako ngeri kijalangirira wuwe okujjako okuza era katugiseemu owa UPC. Singa abadde pati endala nti gwe badde balangiridde oba efuddisi oba owa NUP ng'oyo ate kyandibadde kyewuunyisa nga kikola n'amawulire. Neyanzegedde ne Hassan Musa Kisuule leero yaliwo olwaba ne Tamale Henry Musa Muto ne Kato wali olunaku lwaleero okulaba ng'ekifaananyi ekyo kikutuukako awo wonna owooli gwe wenna ali ku Facebook bali kubeera nga kuwoli tutandikiddewo tutandika n'ekiri mu NUP kikambwe nno oba okitunuulidde oyinza okiraba ng'ekintu ekyangu. Nina Honorable Twaha y'omu ku basinga okubeera ne Walter Samuel Lubega Mukaku. Lubega Mukaku ono yasooka kuba Dr. Besigye abamujjukira obulungi n'akuba Dr. Besigye nooza n'omuloodi Ssaalongerya Sserukwago era we yajjira n'awagira Jose Chameleone mu kalulu k'obwa mmeeya n'akuba Bwana Lukwago omuloodi n'asukka n'okusukka. Kati
ali ku Robert Kyagulanyi sentamu jukira nti ono yammibwa kaadi najja kuwa namunigina n'akubibwa yajjako ne mukaluko wa president nayo n'abeera nga mukama yamusaasira n'akwata ekisemba so byebimu ku bibaddewo kuwona omukulu so katwaga tunuulira bimu ku byayogedde yavuddeyo n'agamba nti ababaka mu mwaka baleeta obukadde 100 mwemba seerabidde obukadde 10 buli mwezi mwemba seerabidde si bwe kyabadde kati ababaka 58 emyezi 10 obukadde 508 so ebimu ku ebyo njagala tubeere nga tubitunuulira yagamba nti sente NUP zeefuna taziraba tezirina we zigenda mu structures teziriyo NUP teyambye na bibiina birala mu byo nga muli jema ne anti nga bibina ebimu ku bibiina ebyasobola okuyamba NUP okujja n'okusimba amakanda mu ggwanga Uganda. Onabokuze njaga tutandikire awo wennyini tulabe kiki ddala ekigenda maaso mu nkambi yammwe eya NUP. Honorable Twaha waali ne musomesa bonno nabo mbeesigamu ange endala weewaawo moderator neyanza munyongere ku ddoboozi ali ku Facebook akufune bulungi nnyo neyanza nnyo neyanzeegesebwa kyannaku ti mu Uganda tukyalinamu abantu betulowooza nti ba senior politicians oba bakulembeze ba senior naye nga ekyamazima kize era tuzze ebbanga lyonna bongera okutweyoleka nga bwe bali pro struggle oba pro change in Uganda olw'ebigambo yebajjanga boogera lubega Mukaku nga ye mbadde nze saagala nnyo nakumudisikasinga tumumalako n'ebiseera naye tetwagala disikasinga lubega Mukaku njagala tudisikasinga ebyayogedde webale nnyo era awo wenjagala okugira one ekisookera ddala katusooke twebuuze mu figures lubega Mukaku ze yatadde ku mmeeza ze figures entuufu oba ekisookera ddala NUP eyina ababaka 57 ababaka 57 buli mubaka aleeta sente mmeka buli mwezi buli mubaka wa parliament aleeta miliyoni emu buli mwezi bwe bukadde 57 webale nnyo buli mwezi kakati literally ogenda okukiraba nga buli mwaka baba bawadde ndoozi obukadde nga 5 oba 6 eri ekibiina kakati lubega Mukaku muwa lubega Mukaku bye ye nalowooza ndooza sente ezo ziteekebwa mu kibiina ziriibwe naye kansinziire wano ntegeeze lubega Mukaku n'abalala abalina endowooza ye abagamba nti NUP ekola etya ekozesa ki oba sente zikozesa etya. Ekisooka kankubuulire NUP ng'ekibiina activities ezebeeramu era neteekamu ssente empitirivu nkuwa esooka esooka eryemu NUP yakuliramu ekiwendo ekyajja abaana abaali basiraanidde ebwere Dubai sente zakozesebwa ezimu zavanga mu kibiina ez'endala ne ziva mu bayambi. Ekyokubiri genda mpola edda ssebo tekibeeranga wawo nti Kyagulanyi ajjeyo abaana e Dubai ekibiina ky'NUP kyekyajjayo abaana osobola okuretrievinga footage oyo noddayo. Ekyokubiri NUP ng'ekibiina kirina abakozi simanyi bamanyi tulina secretariat buli kibiina kikirina tulina abakozi era ne FDC esasula abaayo. Ekyokusatu nti nzijja n'abalala kubanga lubega Mukaku nakyo kibiina kya byabufuzi mutuufu kitegeeza nawe mesasula abakozi baayo ku secretariat yayo. Ekyokusatu National Unity Platform eyina activity nyingi zeteekamu ssente tubaddemu activity nga kunga oyo agamba nti tulina structures tulina obukulembeze bwa kunga okuviira ddala ku byalo mpaka waggulu national level. Kunga naye ali mu Kampala wano ani akusesa Chairman Nyanzi bamukubirawa abasirikale niera singa damu ekibuuzo Chairman Nyanzi bamukubira fotopoto ng'agenze kuggulawo kibiina ofisi za kibiina nakutongoza obukulembeze bwa kunga. Abantu ezo simanyi otegeera kye bayita okuteeka ssente mu bukulembeze okuva wansi. NUP eyina abasibe buli busibe gwe bakwata ne bagamba nti
akwatiddwa mu mbeera human rights activist oba mu mbeera yonna yonna endala yonna yonna abantu bakwatiddwa bagezaako okwekalakasa mu mbeera ey'eddembe ani abasasulira mu kkooti naye yagambye nti ate bemwalekayo bayitirivu tetulina buzibu na betwalekayo naye kyekikulu kiri nti n'abavaayo waliwo efforts tewali baffe buli ali mu kkomera ku NUP oba ku lw'ekibiina mwami Lubega Mukaku mu ntegeera ye oba abaganda gye bayita kabusiru yandibadde anenya nnyo mwami Museveni okusibira abantu obwereere okusinga ate okujja n'ateeka blame ku kibiina oba ne NUP tubamanyi agamba nti bemwalekayo ate be bangi ate betwajjayo ne mujjayo bano abammwe abali ku lusegere nga baani abavaayo ku lusegere baidi mutwe kati baani abaliyo waliyo bali bemutamanyi mutwe yavaayo naani n'abalala because Eddi Mutwe ne Nubiyaniri be bantu boogamba nti bali close eri president abasigadde tebavaayo Dani Magiki tebavaayo abalala kubanga abaana abo bonna baserunkuma babeerayo ebbanga ddene emyaka n'emisibo baani bonna bavaayo ebbanga nga wayise almost emwaka mulamba so abantu nga Lubega Mukaku tubamanyi ebbanga lyonna kubanga omuntu nga Lubega Mukaku yakwatibwa mu loogi n'omukazi ne mukamusajja toyinza kugamba nti asobola okubaako neyanziza neyanzege naye mbadde nsaba anti kakati nzijja kunyonyola Lubega Mukaku sokolize bwe tuba tuteesa ate toleeta pasono ze ebyamugwako byamutuukako kiri kyenjagala okulaga nti Lubega Mukaku mu byayogedde nkugambye nti tetuzze kudisikasinga Lubega Mukaku tudisikasinga byayogedde biri bitya omanyi osobola omuntu waliwo tubeera nnyo ku nnyimbe kubeerako abatamiivu tetunuulira butamiivu bwe naye kyayogedde kiba kyekyo si kyekyo structure za NUP nywevu bwe mugendayo root count babamanyi wenzijja oba kyega kyenkugamba tutunuulira nti bamukwatira mu root tokayana kanzijje kati nkugire hono oyo Lubega Mukaku yennyini nyini yakwata emmotoka ne Dr. Kiiza Besigye ne bagenda ku mini price naye baali tebanabayadde okumala eddakiika 5 nga poliisi yabakoze etya walaba chairman Nyanzi kati Lubega Mukaku kyekiri kyegambye nti bw'ataba mulalu alina ekikyamu mu situation gye tulimu essaawa zino alowooza NUP n'obukulembeze bwayo bukyasobola ogenda ne bulaalinga ne bukola olukuŋŋaana omoro owekoboko be wantu wonna nga poliisi tebinterveninze ekibuuzo anti sooka owulirize mukikole buli wamu babakwatewo kakati tukigezezaako ebbanga ddene amaanyi ga NUP egafunye nnyo mu poliisi okujja Lubega Mukaku wa kibiina bakwata oba kyegera bulungi Lubega Mukaku wa kibiina alina ekibindoozi alina ekibiina ki nenze mumanyire mu DP block DP block emoro gyeri DP gyeri damu ekibuuzo DP block omoro gyeri yakugamba bwa genda mpola omanyi anti batandika NUP kimu alumwa obulumi totuleetera naawe katetunulya Lubega Mukaku bimulemye totuuza byayogedde Lubega Mukaku omumanyi Lubega Mukaku mwe mubikoze Lubega Mukaku yaliwo nga tukyali mu people power actually Lubega Mukaku bamugoba mu nkomekerera awo ng'atandise okubba sente ku bantu ng'abagamba nti agala bba wakadi ng'olwo ekibiina kitandise okubeera ng'ategeddeko nti waliwo formulation y'ekibiina mu maaso awo nzijja si kikulu anti kati moderator toyagala njogere sitegera lwaki toyagala nkuwa nsonga nkulaga nti bw'abanga alumirirwa nnyo ebibiina by'opposition ogenda mu maaso ekibiina mwagwa ekya DP block mwomoro gyagamba nti NUP terina structures it is okay whatsoever lwaki takola ekisinde kyekyo nekibeera ky'amaanyi ekyovatekinga NUP nekijjako ne gavumenti NUP kati yeriko yey'amaanyi kakati Lubega Mukaku byabadde ayogera that is no sense kubanga ffenna tulwanyisa mwami Museveni mwami Lubega Mukaku waba alaba nga Kyagulanyi tayimuse genda ku street nga bw'agamba yayimuke sente ziva wabweru zo muziteekawo sente ziva wabweru eziva mu badonors mubavujjirira ebibiina by'obufuzi evuganya gavumenti kati sente ziva mu bibiina by'obufuzi era zijja time erituuka eya accountability bajja kubabuulira kyezikola njagala owunzike mu seconds 3 okay nze maliriza kati nga nkugamba bwenti nti abantu nga Lubega Mukaku be bantu abazze ebbanga lyonna nga buli walaba opposition egezaako okwagala okubeera united bagezaako okugisatuula n'ebyo ebibuuzo ebitali mu makulu kubanga ffe tulowooza nti NUP kale tekoze kimala
nga ye bwagamba Kyagulanyi takoze kimala, Kyagulanyi ya relaxinga abaffe. Bino ebintu bye tuliko si bya Kyagulanyi ng'omuntu. Eno struggle girimu yenna Kaberono twaha ng'oli mu struggle nongolowooza nti oli mu lwa Kyagulanyi oba Dr. Besigye oba omuntu omulala yenna oba weerimba. This is a struggle for all Ugandans. Buli muntu ateekeddwa okukola ky'ateekeddwa okukola. Kubanga Kyagulanyi sentamu ng'omuntu omu bw'ati tasobola yadde n'omulundi n'ogumu okujjako gavumenti eno. Bateekeddwa okubanga bannayuganda bonna beenyigiramu. Ne Lubega Mukaku namulayi ng'ali ku TV agamba nti Kyagulanyi sentamu tasobola genda na ku street. Agenzeko emirundi emeka. Kiki ekibaddewo? This must be an involvement. Uliriza. This must be an involvement of every Ugandan. Lubega Mukaku twandibadde tumusubira essaawa zino okukunga bannayuganda beepikemu beetekemu omulimu beekyange beekalakaase bajje ku gavumenti eno. Tetumusubiramu soso kujja kuwuduwinkinga kibiina agambe nti Kyagulanyi alirakisinze nnyo yakoze eki. Eyagamba nti mubinkwasa yakola ati. Ate yabikwasa ki? Namala n'aleetera omusango gwe mu kkooti y'abantu. Abantu ne mugaana okusalawo. Ndowooza yasooka gaba mukwasa n'abagamba nti kati omusango gwammwe gugongowa mwakolawo ki? Kansooke mpumulemu abali ku YouTube, kansooke mpumulemu abali ku Facebook. Nkyali namwe mwebale kubeera nkwe muli NUP Media. Neyazege abali ku Facebook live mwebale kubeera nkwe muli bugambe nti ndimbega nesi siri gusansonga principle yatuga ntule balabira ku bikolwa bya gusansonga tuwatenga kundinga nga twabambega moderator tegeza omukyalo n'aba alina endowooza ngeeyo gwe bw'obeerawo okiikirira abalina endowooza gy'oba oleese nange ffenna obeera wakati waffe toba na ludda okuleka ng'olaze oludda nga ggwe ng'omu naye alina kuwa ndowooza na programu nga bye bayategekeddwa nangobibrenda ayongeddeko n'agamba mazima meereere oyombega bayinza okuba bakumanyi ng'omuntu njagala twogere ensonga zino ndowooza mwe musitunulyanga abali mu gavumenti njagala gompe endabayo ku structure za NUP engeri gyetambuddemu. Mwe President Museveni yavayo n'agamba nti akolaga n'ebibiina byonna okujjako NUP. Yayogera mazima oba? Ayagala bakozesa mitwe gyabwe. Neyanza nnyo modulator kati ku byonna ntandikirewa. Ekibuuzo kye nkubuuzizza. Kyagala ntandikireko. Njagala kumanya NUP bwe mugitunuulira mulaba nti egaziyo ekimala. Eri ready? Kakati ffe ng'ekibiina ekiri mu buyinza akalulu bwe kaali abeesimbyeyo twalina abeesimbyeyo baali 11 abeesimbyeyo kuki ku bwa pulezidenti kalulu akaggwa ke twawangula tukawangulira ddala bulungi nnyo n'ebitundu 58 ku buli kikumi. Yes, era munnayuganda n'abamativu nti yalonda pulezidenti alina omutwala mu maaso. Entono gye mwali musiza okufuna yo ekyaleeta ekyo obulimba bwali bungi bannaffe balimba nnyo bannayuganda naye ekirungi bannayuganda beddamu ne bamanyi kati ekyokukola era bamanyi nti pulezidenti yalondebwa ye his excellency Yoweri Kaguta Museveni. Kati mu mbeera eyo bannayuganda ffe bwe tuba tutunuulidde nti manifesto zaali 11 olw'ensonga abeesimbyewo baali muwendo ogwo. NRM bwe yawangula era n'obululu yes bwe tusuubira nti bwali bulungi kubanga twali mannyo g'empisi ng'obulimba bungi eri bannayuganda abamu of course bwali bungi nnyo ebintu babizanyiramu nnyo ne babuzaabuza nnyo abantu nga babalaga nti oba oliawo nti tebajja kufuna kale omukulembeze tajja batambuza bulungi bano nga kibazimbirako era bannayuganda tebali enamba mulimu ababuzaabuzibwa mu mbeera eyo weetuuse enyenya NRM NUP of course waliwo ebintu byetutawa nnyo budde kati for example bwe tuba tutunulidde ebibiina bino byonna ebirala tubirabanga ebibiina ebiri ku equal footing newankubadde bo tebakitegeera mulimu beekuba bo bennyini
bano bannaffe ne bagamba ate ffe tuli b'amaanyi ne bakuba ne yagamba mubimulekere naye n'abeera nga teyagenda mu maaso erina amaanyi nupu ebibiina byonna byenkana si byamaanyi binafu lwaki ebibiina ebyo essaawa eno kyebikola biteeka manifesto ya NRM mu nkola biteeka nkiddamu mu kamera ebibiina byonna ebiri ku opposition buli bwe biweereza service eri abantu biba biteeka manifesto ya president Yoweri Kaguta ya NRM actually tujja gamba ya president kuba si ya muntu yenga emu kubiraga nti NUP structure wise etandise okubanga esesente etambula mu Uganda eyingira mu buli wamu gemaanyi gemuteeka mu by elections ekyo kimu kubiraga nti structure wise NUP etandise esensede ngende maaso of course nkiwakanya okubeera nti tuteeka amaanyi mu by elections ekituufu kyo tetuteeka amaanyi mu by elections no tetuteekamu maanyi Kayunga yatabuka nnyo awali Nakwedde ne mwami muwungi ndi yalaga nnyo nti NRM etya nnyo NUP etya nnyo opposition modulator kankwesi nonga ekyokulabirako mu weekend etambudde oluvannyuma lwa programu eri we twali twogera ku baganda baffe abaisiramu era ne ŋŋamba nti gavumenti ebaagalanye era neetegefu okukolagana nabo na meeting group y'abaganda baffe abasiraamu awo Kate Falaawo bampita naye nga justice kyetwali kyebaali baŋŋamba ekisooka nedda ngenda kiddamu ekisooka baali beebaza gavumenti okubeera nti ekolagana nnyo nabo ekirala ne beebaza fake media footage mulina nedda kankiwumbi nedda ngenda kiwumbi naye nga bo bagamba nti mu mbeera eno yonna ekirese confusion mu political parties zino zonna bano abeenoonyeza ebyabwe era ne bagamba okuyita ku fake media wasobola okutegeeza bannayuganda nti abantu bonna abakwatibwa tebaba abasiraamu nti newankubadde mulimu ababeekwekamu mulimu abamu nga tebaba n'abasiraamu ne beetuma n'amannya g'abasiraamu kati ekyo ne kiraga nti gundi kyenjagala kikino omanyi kati oli nedda kyekyo esibu NUP yemu ku ezizze mu by elections nga muzivuganya era ng'amaanyi ge muteeka mu mayitirivu nnyo bw'otunulira ekyali e Kayunga bw'otunulira ekyali e Soroti ku munna FDC n'ebitundu ebirala bituzze tulamu wano ku Omoro of course mwayina amaanyi mangi kuba buli omu yalowooza nti engeri gye kiri nti afudde yali musajja w'amaanyi nnyo ddala yali sipiika nga buli omu amanyi kijja ttambula bulungi neera kibooko zaavaayo anti ensonga lwaki nkozesezza ekizampa eri kibooko bwe lwe zivaayo si kituufu nti kibooko zivaayo no si kituufu nti kibooko bwe lwe ziba zivaayo nti ffe aba NRM ffe tuba tukivunanyizibwako oba ffe tuba tukikoze kubanga ne bana abalala olw'okuba nti kati nga bwe tugambye nti bano baavaayo ne boogera nnyo bali bannaffe bampita okubeera nti nasobola okunnyonnyola okutegeeza bannayuganda mutuleeta netaga protection NUP taja nko Bobi bwakawolo wali mu NUP nga bwalaba bwekosa mu Kampala wano n'ebitundu ebirala naye ate mu wiki eno yennyini yawandiika ebbaluwa ng'alagira akulembera entebe oba desk ya anti-corruption mu office ya mu State House anonyereze ku kawulo akali e Bukedya n'embeera yakalimu yonna kati mwamusomesa no kategeze bannayuganda kategeze bannayuganda kyemmenyawo nga ndi mu lutimbe gaggadde nti ffe tetuteeka maanyi mu kalulu kawangula tuteeka confidence mu bantu
nti abantu baba balonze NRM baba balonze bulungi olw'ensonga abayisemu wa NRM y'empuliziganya evira ddala ku central government okutuuka okuweereza abantu okusinga okgenda mu maaso n'olonda omuntu ali ku opposition analemerera okolagana ne gavumenti n'agikuba kati nga bano be bakuba kyova olaba bali baganda baffe bo baneeba abayisiraamu beebaze ne bagamba ebintu twabiwulidde bye wayogedde bano babadde bateekawo obulimba naye njagenda mu maaso nga obudde bakwakoyo programu bwagumala tangazemu ku nsonga ya musomesa ono Mukyala Nangobi Brenda webali kubera ngo oli ogambe you are live from Saudi Arabia. Kasiriba Alexis again maybe moderator wa MK project. Museveni must go. Museveni kill the Ugandan people. Oyombega kenyini. Kale. Bane sabantangaje. Moderator obudde bwangi bano. Bakwadde bungi tona nabo oyogeddemu. Musomesa naye ensonga gyakonyekwano yonna byayogedde nyina kye nootinzeemu. Agambye nti ebibiina ebyopposition ebisinga specifically NUP tuli banafu naye mu kubeera obunafu bwaffe nange njagala kumuteera wano ekibuuzo era kyekibuuzo kye kimu ne Mwai Museveni gyali kyalina okwebuuza ekibiina bwe kiba nga kinafu lwaki tokireka kwegazaanya noteekawo fair play abantu bagenda okulonda tukatunulire wano ekibadde wano recently wano wetubadde mu oyaamu wano awasembyeyo nga ekitundu kyonna bagenda okulonda kifuusewo zone amagye galinga amagye ballot staffing walabye electoral commission yenyini presiding officer katambula ku Twitter ngagamba nti oli azze ayina emboka ayina pistol n'enkoni n'amujjako ballot obutabo bonna n'abutiikinga n'abuteekamu n'atambula n'agenda on gani point ebyo notasobola kubiroowo simanyi oba ne Twitter amanyi nti ebintu ebyo bibeera neyanzege mwebale kubeera nga mutugowedda bali ku Facebook mwebale nnyo mwebedda Mukyala Natongo Rahma agambe how are you bro I'm live from Oman. Webali kubeera nga akoli. Honorable Twa. Njagala nzireko gwe. Musomesa akamwesonyiwe. So kafa aterere kwa yagendoze ekyobusa. Agala nnyo tubulinga mu buli n'abasajja abayisiramu. Nno munange Honorable Twa. Nzize gy'oli lwa nsonga Walter Samuel Lubega Mukaku. Noza akolaganya nnyo ne NUP. Ate akolaganya nnyo ne FDC. Era ndoza tumulabe nnyo ne Dr. Besigye. Okusinga etwamulaba ng'ali ne Honorable Kyagulanyi awo wennyini ebigambo byayogera ku NUP mu ngeri ey'okutereezaamu akolaganya ennyo ne NUP era y'omu ku baagitandikawo naye akolaganya ennyo ne FDC takolaganya ennyo ne FDC akolaganya ennyo ne PFT era abadde mu PFT ekulemberwa kyamaani waayo Dr. Kiiza Besigye naye nze ng'omuntu saaliyagadde kubaako kirowoozo kyendeeta ku ekyo lw'ensonga nga bbiri obudde buno bwe tulimu tuli nseenene ezikwatibbwa eziri mu ccupa obudde bw'okwerumaaluma nga tuli mu ccupa tetubuyina nze sibuyina olwaleero tuyina kusala magezi oba kusala ntotto butya bwe twasa eccupa tuddemu tupaapaale ekyupa gyenjogerako ye mwami Tihabulwa Museveni atumazeeko eddembe lyaffe yawamba ensi yaffe natabajjaffe ne bakitaffe ne bajjajjaffe nga n'abaana baffe abatta ne baganda baffe ali mu batta abalamu abatali mu makomera ffe abatali mu makomera tuli mu buddu tukolerera mwami Museveni mbadde nkusaba ontwale structures opposition was tunuulira moderator andi kati ndi ku structures opposition moderator siri mukweru maruma sinagamba otabukire obaani structures za FDC kwa kati yoli ayogedde ku NUP structures za FDC obeza opposition yo nokutwaliza wamu kwato jatunulira FDC yoka toja tunulira NUP yoka abulo jatunulira engeri kije mujjeko government structures zitambula bulungi fenga abe FDC tuli mu nteekateeka ez'okulonda obukulembeze obupya obw'ekisanja ekirala okuvira ddala ku byalo era nkubiriza bannayuganda mwenna okwenyigira mu structure za FDC naye linda munkula Lubega Mukaku n'atali Lubega Mukaku buli munnayuganda yenna ajja okwegatta ku FDC kasita ofuna kadi ya FDC oba ofuseme ba FDC naye kyenjagala okutegeeza tewaliwo kibiina kya byabufuzi kigenda terera mu Uganda nga Museveni ye president wa Uganda
kijje ku nze ebibiina by'obufuzi biterera ng'ensi eri mu demokulasiya nga n'omukulembeze ali mu ggwanga eri alikulembera akkiririza mu nkola ey'ebibiina by'obufuzi ebingi mwami Tihabulwa deni eye ekkiririza bwannakyemalira yeyeye mutabani we mukyala we ne muganda we Sale kati mwenga abali mu bibiina by'obufuzi mugenda kukola mutya tulina kwasa cupa tuli nseenene cupa mujasa ddi Chupa tujasa ddi temuyina jjinja ekizibu ky'olina nti gwe oli moderator ng'era batugambye oli wa MK project wandibanga kituufu era olimbega kati kankubuulire kankutume ecupa tuyina okukola ebintu bino bisatu tuyina okwegatta tulumbe twetaase mbaweeyo n'ensi ezakikola Esudani eya waggulu omwana omuwala yali wa myaka 22 eyakulemberamu NUP Media. Neyanzege kasakasome comment ya mjana Tongo Rahma gambye that the so-called Musomesa must shut up because we all know that dictator Museveni is the one who killed the Sheikh. Mugambye banyize eki tujja musindika mpalishi modafu ne kasente nawe tonnakafuna moderator ompane dakiika emu yokka moderator nti era abantu nga balubega Mukaku batekeddwa okumanya nti awantawali you cannot behave in a normal way, in an abnormal situation. Tosuubira ebibiina byabufuzi kuzimba structures nga bwe bamanya nti oyo chairman we NUP ku kyalo bagenda kujja drone ekuwambi bamanye nti oyo twaha strong hold wa FDC bajje ku kyalo bakuwambe ati ebibiina tunabizimba neyanzege abuuze bisibya kwekwasa ate byakwekwaza ne moderator ekirungi moderator ensobi gy'okoze FDC waleese omuwadde dakiika 2 zokka yagambye nti twasala eddiiro odde wa Kyagulanyi FDC yagwa neyanzege leka mmale kumuddamu ompadde dakiika emu yokka genda maaso genda ewa moderator naye mbadde nze nzimbye ekintu kyange bali genda maaso saba nayo onyongere ku ddoboozi lwa microphone eya Facebook ndi naawe ndi ku nsonga za Honorable Mukaku temuyina structure aso moderator neyanziza ngasooka okumwebaza omwami oyo okubalabula si kutulabula okumanya nti abadde takyalina kyetwandiise relevance mu ggwanga nga relevance alina gifuna ng'ayogera ku NUP kuba nti alowooza kuba tukkiriza buli aba asirisesirise mu by'obufuzi kyekimukomyawo engulu yogera ku NUP yogera ku His Excellency Kyagulanyi awo credit yasikowalinze nti ffenna tukkiriza nti Mukaku bamu ku bannabyabufuzi twandibadde tulowooza nti bandibadde level gye baliko mu ggwanga muno naye engeri gye yakkiriza omukulembera akkiriza atambulire mu nkwawa zaake yali azzeeko yenga yagala kulemberera ddala kituufu nnyo era naye yatuuka wa okiwulira kati waba nti situation gy'atambuliddemu yeeyo akkirize situation etambule nga weeri kyekisooka ayogera ku accountability ajogerako ng'ali ali mu pata ya NUP nti yatuuseeyo wa avunaanyizibwa omu accountability n'atagimuwa bwekiba nga si kyekyo ekyo kyasooka asirike fe abali mu NUP ne b'empyo basalako ssente kuliko kufa complaining okiwulira wetubanga abantu abali ebweru abakkiriza nti NUP talina lugendo nti asobolokera kumakyana nti nava mu NUP ate kati nga asobolokera kumakyana ajja natusaba accountability tekitegeerekeka ku saidi eyo obudde bwe bwaliwo wabanga alowooza nti wanayogera ku NUP ajja kuba asasulwa yamaliriza agende bamuwe ssente saidi eyo saidi endala ssente ezijja mu NUP zikola ki tukkiriza twakamala okugula
ettaka tukkiriza nti pate yaffe ekyali mpya tukyazimba structure buli wamu tugenda tugulawo head office mu bitundu tukkiriza nti tuli mu pate eraga nti abamu ku bagiwagira bakyali mu kkomera nti obusente obwo ng'engeri gye bubabuze bulina engeri gye butemwatemwamu okulaba nti bulina engeri gye bulabiramu famire ezo saidi endala tukkiriza nti tulina bannaffe abaamenyebwa abatakyalina kye bakola bintu bingi mwagala kakasa nti buli omu eyafuna ekizibu mwamukola mumukozeeko ekyo siyinza kugamba nti tumukozeeko kubanga abakoleddwako sibamanyi naye nga tukkiriza abasinga basoma abasinga basomako ebitabo byetulaba musomesi ne bano bamusomesa babiga ebitabo ebyo moderator ebitabo ebyo ssebo olaba by'e Kampala byokka wali kamera naye ate olwo n'ebitundu ebirala ewagabibwa ebintu nga tobiraba era ne bisigala eyo okiraba kyebayita okutambuza political party nga tetukyalina ipod evujjirira sente political parties kitegeeza ekintu kinene kuba political parties zibaddewo nti obeera n'ennamba y'empinga ebaddewo waliwo sente ezajjanga naye ffe twalaba nti sente process gye zijjamu n'okuba nti waliwo obutali bwenkanya ffe ntugane tugenda tutambulira mu nkola ya ipod era gye zaali ziva ne basitopinga katutambula mu ntambula ena gye tulowooza nti atunako akaba kazze kasigala nga party ekyatambula tubadde mu by-elections nga tuparticipatinga zonna result zibadde zivuddeyo kiza tubadde tusimbawo candidate kitegeeza sente naye ekya sente ng'okitunuulidde structure wise wangi we mugenze nga tebabamanyi kyenzikiriza kiri kimu akalulu kano akagwa siwulidde ku NUP akabakanyina engola tukkirize tugaane bwe baba nga batugamba nti NUP eri mu Buganda nga twasobodde okufuna obuwere 4 mwawozezaayo 4 byaweze plus nga tukkiriza ssebo tetukyalina kye bayita by-election mu Uganda tulina kye bayita ezzannyiro lya firimu otuba nitusobola okugenda mu firimu mu mbeera tugaa tugenze ne mu north gye bakiremyinga nti tulina bwogezi tujjawo buwere 4 nga tulina essuubi nti bannaffe aba movement basobola okuba nga bafuna booklet ne bateekamu nga teffe twafunye bwalaali batuwe credit okiwulira tukoze kye tulina okukola naye okuwuliriza Mukaku gwe tulowooza nti politics webbanga lyamuzimbidde singa be bantu betwebuuzaako Mukaku wetutunula mu politics we is a failure feri ogirawa emirundi gy'obadde mu politics kasita ojja mu emiwere egyo emirundi 3 n'otofuna win kkiriza oba gaana nti olemereddwa Dr. Besigye oba olemereddwa moderator awo wennyini okiwulira oba okoze eki ekyokubiri olina okukkiriza nti kati n'okuwa respect fenna tukkiriza president omuwanti yalemererwa kyenzikiriza kyekiriwa ekigendererwa kyaffe si kuba nti Dr. Besigye yalemererwa naye atulemesa muntu ogu muntu omu Mr. Museveni ebbanga Dr. Besigye lyabadde mu kalulu abadde awangula naye tulina obuzibu bulimu tulina akalonda tulina eyalonda akalangirira tulina amanya nti biseera byakulonda kyetwandibadde tulowooza nti state national zonna nazivaayo ebyo mugenda byogera mpaka ddi tujja byogera paka ebirifaawo okuva 2 wolikera ku makya munnamawulire n'ogenda mu field n'otulabayo gye babbye kalulu olitugamba temubyogera niwe obanga n'omuntu akeera ku makya n'awandiika ebbaluwa waliwo ekintu kyenjagala otunuulira woba otegeera nti ababbi bangi ku kitundu ebiseera ebisinga olujja olwongerako kufulu kati njagala kumanya emirundi nga 5 kuba kati giri 5 oba eja Dr. Besigye ena gyemugamba nti yonna yagiwangula kituufu sinaba wakanya kuba naawe okimanyi nembala ne guno ogumu sindi nkimanyi ngendera ku bye muŋŋambi nembala ne muguno guno 221 ogwa president Kyagulanyi gwe yawangula mwali mutusuubiza ni ku luno bali bye baalemwa bitereera ku luno tulinde 226 kufulu mwazifuna kyetukkiriza kiri kimu bwe banaabanga bannansi bakyayagala twononera obudde mu bululu era 226 tujja kukaddamu okiwulira naye bannansi balikera ku makya ne bagamba nti tukyalina kye tujja mu kalulu bajja kumanya ki ekyokukola era kirikolebwa mu budde bwakyo we yakyogerako mugenda mu kalulu ka 221 mutemwamuddamu bulungi
twamuddamu tutya mwamuddamu nti ye yalemererwa mukamulageko nabo ne balimwa era kyenzikiriza moderator kyenzikiriza akalulu ka 2021 ku bbanga lyolabidde akalulu e Uganda tekannabeerawo obanga obadde olaba firimu ya 2021 yasukka ku firimu z'akalulu ezibadde Uganda kekalimu n'ebitundu 58 President Museveni yasinga ofuna obululu obutono era wandigasseeko nti kekalulu ke nasooka okulaba nga candidate akanoonyeza mu bullet proof ati nalabako n'akalulu candidate bwe yalinga akalulu kagenda mu maaso naye nga musibe kyawukana okuba nti bakusibye naye nga eddembe lyolusigazza ne tubeerako ne situation eraga nti obadde mu kalulu naye nga tolinga ali mu lutalo olulala kuba bayira wendowooza nze okutandika okutegeera kye bayita akalulu nkalabe ku Dr. Besigye ndoza 2016 ekalulu kange nasooka okulonda nali ntuusiza kano n'olaba firimu eyaddala leka tubulye moderator walondani moderator walondani tumuveeko ebyo akalulu kabeera so kyensaba ssebo dokita nendamuyita dokita Mwai Mukaku yazanya roolo ye era be bantu bendowooza nti senga yali alina feva y'abantu idea ze tuzimisinga mu parliament ekyo kyo nkikkiriza ye muntu gwenzikiriza nti alina bamwentalinze mu kalulu nnyo naga nti ono azerwa Dr. Mukaku ono azerwa ono tukkiriza naye talina feva mu kalulu akeesonyiwe ekyokubiri wabanga yabadde anoonya kasente okuva ku muntu omu obanga ayagala kukola diversion nga diversion anagikolera ku NUP eyo yagimaze agende bamuwe sente naye bonna beemupya bakkiriza nti bali mu parliament lwakuba nti His Excellency Kyagulanyi yabafujjako eddusu baba nga bo bateeka akisene bakateeka ng'owa NRM wateekayo ezzeewe no FDC contributing ku pate ye tukkirize nti tukyalina sente ziva mu iPod MP oba kansala ffe ekyennaku obusente bwe tufuna baatugamba mukole ku kyalo mu kyalo mbuteekayo ntya wenkeera ku makya nenga ntugenze kugogola mwala nengulira abaana amazzi nina kyencontributinze budget zembeera nazo ekyokugeza mwezi guno gwokka na budget eziwera 6 ne ku simu nkulaga ez'emikolo okiwulira emabega nakera nentambuza ebbaluwa gye nalaba gye nali ntwala mu yonura simu bagirabako ku mukutu eyaliko stamp 8 zonna zino kyali kitegeeza ssente okutambula okuva from one office to another okulaba nti nteekayo ensonga ezo binana byetaagisa ssente okiwulira okera ku makya ntugamba nti municipality sente zijja up in a quarter way vanyuma lwa myezi 3 zigenda okutuuka nga nawe neewoze nga n'okujja akasente kano nkazze eno njagala wonzike nakyo NUP ekoze ekimala okuteekawo structures mu bitundu ebyenjawulo mu situation eziri abnormal tolina kyosobola kukola nekibeera successful ekyokugeza twali ku nsonga za NUP chairman Nyanzinga agenza okuggulawo ofiisi ebyaddirira obimanyi oli munnamawulire okiwulira senga tutambula mu situation tugana tulina democracy enkedde ku makyanja akugula ka office mu Nansana poliisi netenyingirira nibanga nti yakaggulawo poliisi temulumbye kamulemye akaggaddewo twandaze nti tukoze kitu kimala naye nina essuubi nti kasente konna akajja structure tuzisimbye nina essuubi nti akasente konna akajja tiwali tutemeddwa kusimba candidate eva mu Bobi Wine and Baby Kyagulanyi Fans Group mbale njalo gisomera ngenda kubanga ngisoma kamare nenga bali ku YouTube munzikirize empomulemo asani asoke yeterezaawo bali ku Facebook mubale kubera kwemuli asani teweta